Faali TV yugi oli otya gwe n'unfollowinga naawe eyasubscribinga n'onyiga kadde nti wakola kyamaanyi okubanga wagyekomerako. Sheikh Omar omusomi w'edduwa wali enasina ku Ngabo stage ebitundu by'okuma store wali Koyima Road. Omu ku abo baavaayo nga bakola kinga bagamba nti Sseggirinya tajja kuwona era ne bw'anaakola otya tajja kuwona mpoziko nga mwetondedde. Era Sheikh Omar yasuubiza n'agamba nti Sseggirinya lwalifa ajja kukola pate ajja kusala ente. Esa zino Sheikh Omar ali mu kkomera oba ali kitalya ndowooza ali kitalya naye ng'ali mu kkomera tanaba kuvaayo amazeyo n'emyezi egiwera nno. N'abantu be wali enansana famire ye bagezaako okulwanalwanako kumuggya mu kkomera naye byagaana. Ndowooza ali Kigo, tali kitalya ali Kigo, ali Kigo. Jjukire Kigo gamu ku makomera ennaku zino amazibuzibu. Kigo baamutwala Kigo naye kakati amazeeyo ebbanga. Yagamba mbu Sseggirinya Muhammad bw'alina okumwetondera era yagamba nti kituma Sseggirinya Muhammad nti yali akimanyi nti era yakikola. Sheikh Omar yabyogeranga naye nga byonna byava ku muwala bwe yafunisa olubuto Gundi Sseggirinya alyoka amutwala enansana ng'afiiridde omwana kubanga omuwala yasabanga Sheikh Omar obuyambi n'agaana obbumuwa n'omwana we yafa ne bamutwala okumuziika omwana yamugaana. Sseggirinya tebaakaanana na Sheikh Omar. Omwana ne bamutwala ndowooza Mulimbo gye baamuziika, baamutwala Mulimbo n'aziikibwa eyo. Kati ye Sheikh Omar yagamba nti Sseggirinya nti yamulabisa yamuswaza mu bantu mu public kimanyanga nti ayagala abalwadde be abazze okubalombera edduwa era agamba nti ye yamanyi kye yakola Sseggirinya era nti nno bw'atamwetonde tajja kuwona. Tajja atamaze n'afa oba yamukola ki oba yamukola ki tewali amanyi naye ng'ensonga zeezo tetumanyi kikimusse abaddemu n'ebirwadde baamukola kiki butwa kiki tewali amanyi. Sheikh Omar yagamba ate mwekooya nze kirima Sseggirinya Muhammad nkimanyi. Ye yagamba nti amwetondere bintu bitambule malembe bitambule muzuri sana bitambule kiriya oba yamukola ki ekyamusibya nno mbukabasanya mwana omwana atanetuka enansana manyi bagamba nti Sheikh Omar nti yakabasanyanga abalwadde be abajjanga mbu okubalombera edduwa gambi bigambo bingi ebyayogerwanga ku Sheikh Omar oyo. Naye ng'ensonga zeezo bitalo sayiri z'abantu b'omu Kawempe North bafiiridde omukulembeze atagenda kuba nga aziikibwawo abadde amazeewo ebbanga ttono nnyo naye abadde yabafunira ambulensi nga bazimbira eddwaliro. Byonna abadde yabibakolera bisinga bw'atyo bw'afudde. Kitalo nnyo Sheikh Omar ndowooza asubiddwa okusala ente nga bwe yali agambye okusala ente Sseggirinya ng'afudde kubanga yali asubizza okusala ente enansana wali eri nti ajaganye nti omusajja nti yakola ki nti yamuswaza naye sikirabamu kyeyakola. Bw'abanga Sheikh Omar yali agamba nti omwana asubi lwaki tebagenda ku DNA test lwaki yagana ogenda ku DNA test kubanga ye Sseggirinya bagendayo n'omwana n'omulambo gw'omwana anaamwegana ne bagamba nti oba omwegana tugende ku DNA test tulabe kyenaakola ki kyenaaleeta. Yagaana ye ng'agamba asobola kwagala mulwadde wange biki osisiteeke yange osi sayizi yange biki n'ayombawo neyeekyankula neyeekalakaaso neyeepalawada n'ayomba obusungu nga bungi kugambi abadde awala na Sseggirinya kamwanda lulusu neebuuza yamukola ki togenda okukulyanga nebyamuwalanira tibiriibu. Ono yakola mulimu gwe nga kansala kwebisebe yali kansala omutuuze we yagenda okumulopera ng'agamba omusajja yanzalamu omwana kyokka mugamba tawuliriza. Ng'omukulembeze yenna oba olina okubeererawo abantu be kubanga ono omusajja kubadde nga ali kansala ng'abantu be ababeererawo baambirwako bambi tebakoze eki teyagalidde mu kifo kye. Mweraba.